Katonda waffe Ssabbiiti yali tetwayiga Yesu ng'atuwa ekyokulabirako eky'obuwombeefu n'obukkakkamu. Wiiki eno tugenda kuyiga ebyo bibaawo bitya mufe aboonoonyi. Otulungamye tubeeko kye twetwalira olwaleero mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanzizza nnyo Taata Omusumba. Mukama tukoze bulungi tikwota eno tuzze tutambula naye era nga tugatta omutwe omunene ogugamba nti okugatta eggulu n'ensi Kristo mu Bafiripi ne Bakolosaayi. Tutuuse ku kyokuyiga namba 5. Omuwandiisi yakiwa omutwe ogugamba nti shining as a light in the night, okwaka ng'ettabaaza z'omu kiro. Musumba nandibuuzizza nandyegombye nti okubeera ettabaaza eyaka mu kiro, naye ekyokuyiga kino kitunuddewa. Tosobola kubeera ettabaaza toli mu musana mu buzaale gwo. Omusana guli gumu wokka, ensibuko yaagwo ye Yesu Kristo. Amiina. Very simple answer. Plug in. Teeka mu plug osoko switch. Omukkiriza yake okuyita mu bulamu bwo. Olugijjako switch eyo teddayo kwaka. Twaka tuli connected to him. Era sijja kuyongerayo atandikira awo tugende maaso tulebe. Tweyanziza kitundu kya Sande kyatugambye nti tutuukiriza ekyo Katonda kyakola munda. Era twatandise ne Bafiripi essula 2 ennyiriri olw'12 mukadde kaalo tusomere. Kale abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku zonna, si nga nze lw'embeerawo lwokka, ne kankana okusinga ennyo nga siriiyo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana. Bwe nsoma ekigambo nti mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini, ngeri enki ekyamu gye nsobola okutaputa statement eyo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini. Mwami Ssewankamba. Nti obulokozi bwange nina okufuba kwe nina okubuteekamu okusobola okulaba nti mbufuna. Mukyala Kabeeva. Mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini n'okutya n'okukankana, ate ekyo nakyo Nyinza okufuna endowooza enkyamu nti Katonda wakudda wali mutya ennyo nkankane nti buli omu alabe nti ntidde era bambuuza nti ogubadde, mbagambe nti ntya Katonda. Mukadde. Kye mmanyi nti nina ekitundu ekyokukola ku bulokozi newankubadde nga bwampeebwa kuyita mwani mu Kristo Yesu, naye ninawo ekitundu. Awo natugenda kutuukawo tulabe engeri gye tukifunamu, kuba we tusoma mu Isaaya 28:10 agamba kubanga kiragiro ku kiragiro, lunyiriri ku lunyiriri, wano katono na wali katono. Twagala tulabeko mu nnyiriri endala, tulabe omuwandiisi ono kiki yali ategeeza ku bulokozi, kubanga tufunye conclusion oli ayinza okugamba nti tulokole olw'ebikolwa byaffe. Ne mukadde atugambye tulina paati gye tukola. Twagala tutuuke ku conclusion nti obulokozi buno nze paati yange eri ki? Ebikolwa bituyamba kuba tulaba waliwo abagamba tulokolebwa lwa kisa, eyo group. Waliwo abagamba tulokolebwa olw'ebikolwa, eyo nayo group. Ate ne waliwo abagamba tulokolebwa olw'ekisa plus ebikolwa. Kati twagala tulabe omuwandiisi waayogerera ku bulokozi kikyabwogerako bwa kisa bikolwa, tusooke tufune balance ey'ekintu ekyo. Abefeso essula 2 onnyiriri 8 paka ku 10. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa, omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Musomba ndiwo olunyiriri olwo lwokka kiki kye tuyiga ku bulokozi? Mwalokoka lwa kisa.
lwa kukkiriza. So tekwava mu bikolwa. Abasoose mu Bafiripi 12:12 atugamba nti mukolerere obulokozi bwammwe n'okutya n'okukankana. Ate wano kyatugamba okukolerera kirabo. Kyatuweebwa buwa. Pawulo kikyategeeza omuntu y'omu yawandiise nti mukikolerere museemu ebikolwa. Ate omuntu y'omu yawandiika nti mwana okolebwa lwa kisa kirabo. Akagambo works kakulu nnyo mu Luzungu. Okukolerera okubaako kyokola kitundu kyo. Twagala okutegeera Pawulo kikyategeereza ddala. Batwaddeyo n'onyiriri Baluumi essula 3:23 n'olwa24. Tukyali ku nsonga y'obulokozi buno Pawulo kye yali ategeeza. 3:23 yagambye nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa ki olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Mbeera nkomyewo ewuwo. Olunyiriri olwo tutaputire bulungi tulutegerere ddala bulungi. Bwagamba mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. So tekyava gye muli kikirabo kya Katonda. Lwaki kirabo? Lwaki tetubukolerera? Ansa Brian yala kugituwa. Kubanga ffe bennyini tetusobola era tetuyinza. Twazaalibwa mu kibi era bazadde baffe batuconcevingira mu kibi. Mu lunyiriri olwo tusomye nsobola okugamba nti naye bwe twakkiriza kakati tusobola okukolerera obutuukirivu buno ne twako nga bwe twamala okukkiriza ne tuweebwa. Anti kati awo mu lunyiriri olwo tusomye Abaluumi. Answer is no. Kubanga nga bw'ogambye nti ekirabo tosobola kubaako ky'oba okikoleredde. Kikuweebwa buweebwa oli akikuwadde ng'asiimye okikuwa. Ne wano ndabira ddala nti because twali tetusaanidde okuwa ekirabo, it is out of the mercy, out of the grace, olw'ekisa ky'ono akikuwa n'agaa kankikuwe. Si lwakuba nti olina ky'okoleredde, si lwakuba nti olina omulimu gwonna oba okufuba kukwotaddemu. Weewaawo agambye nti ffenna twayonoona. All have sinned. Babiri Oluzungu walungi nnyo. Nkyala gundi yagibikudde ddala. Olwabiri agambye, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified through the redemption that came by Jesus Christ. Ekirabo kino kya bulamu butaggwaawo. Bakituweera bwereere kubanga ffenna twakola ki? Naye bwe twamala okwonoona nakati nga tumaze okuyingira n'okukiweebwa tetutuuka ku kitiibwa kya Katonda kijjulu. Kyaba kituwanga ekirabo. Kakati kireeta ekibuuzo. Olwo Pawulo ategeeza ki? Bw'agamba nti mukolerere obulokozi bwammwe bwe tutasobola kukolerera bwe tuweebwa obuweebwa tuba tetukolayo ki? Musomba ndowooza tusomere ddala olw'13 kubanga atuddamu kyabadde ategeeza. Bafiripi 2:13 kyabadde ategeereza ddala. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okungi. Kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okungi.
batusomereko ne mu Luzungu. Olw'ekkumi n'essatu. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Ekigambo keyword God who works in you. Tutandikirawo okubalansinga kiri. Bwagamba nti wali atugambye mutuukirizenga naye wanaagambye ate it is God who works in you. Ategeereza kiddala kiki kyatutegeereza ddala awo okubalansinga equation kyala kabiri nti okusinziira ku bulizaaliranwa bwaffe obw'ekibi n'ebikolwa ebyo ebirungi Katonda yekka yatusobozesa okubiraga okubikola kubanga ku bwaffe tetuyinza. Tuli wamu awo mwamuse wankampa eyange yagambye nti giving you the desire and the power to do what pleases him. Nti yatuwa amaanyi gano, yatuwa n'okuwulira okwagala okuyaaya n'okwagala okukola Katonda ebyo ebirungi abantu bayinza otulabamu. Nti ne wali yagambye nti work hard to show the results of your salvation, meaning obulokozi wabufunye dda naye kati okola olw'okuba nti olaga okuba nti walokolebwa. Yes. Somba ndiwo kubanga ndaba eno debate ebadde nene nnyo ebyasa bingi eya tulokolebwa lwa bikolwa oba kisa naye Musumba kati tubalansingiremu ebikolwa bino bituyamba bitya bwe tuba tukitegedde nti tulokolebwa lwa kisa ate olwo ebikolwa bino tulabe engeri gye tukibalansingamu. Omwonoonyi baba okwerokola ku lulwe nga Yesu tabiyingiddemu ne Katonda nga amulese ku bbali yeetaagibwa okutuukiriza ebintu bibiri. Namba 1 alina okugondera amateeka gonna aga Katonda gonna, si 10 lyokka gonna bwe gafa genkana. Bagalatiya agamba nti nga gagoberera gonna ate ekiseera kyonna mukola yazaali okusaba akola bw'amala okutuukiriza ekyo ate naddayo n'atuukiriza ekikolimo bwemubulyako temulirema kola ki kufa. Alina okuddayo afe emirembe n'emirembe yeezuukize akomewo akwate obutuukirivu bwe buno bwe yakoleredde abaleeta eri Katonda ng'atuukiriza ebikola ki ku byombi tewaliwo omumwonoonyi kyasobola kukola olw'okubanga tasobola Katonda mu kusaasira kwe kyaba ateesa ne omwana we Yesu n'ajja n'afuuka kuteesa byatasobola ebimeka ebibiri obutuukirivu obutuukiridde Yesu yabukola bwe yagondera amateeka ga Katonda okuva ku lunaku lwe yazaalibwa. Ekyokubiri n'afa ku musaalaba n'asasula ebbanja. Kuteesa byatasobola ku lulwe yabituukiririza mu Yesu. Amiina. Munda. Kaakati enjiri bw'ejja ne bagibuulira kuteesa nti toteekwa kuzikirira eri obulamu obutaggwaawo. Kuteesa ono nga kuteesa ku lulwe ne bw'oli mubuulirira emyaka 20 tayinza kukitegeera wadde okukisalawo nga tayambiddwa. Yokaana 3:5 ne 3:3 teri n'omu aliraba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'azaaliddwa omulundi gw'okumeka ogwokubiri. Bw'avaawo nanga ne bw'aba alabye 3:5 teri ayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitegeeza obwakabaka bwa Katonda kirabo n'okukikkiriza twetaaga obuyambi naye Katonda akola byonna alina wantuusa naga nti ogamba ki
omwoyo we ng'akoze ku mutima gwange nga n'ekigambo kye kibuulirwa nkiwulira alina watuuka naga nti ogamba kikuteesa awo kuteesa wagambira nti nzikiriza ansi eyo eba eyambiddwako nnyo Katonda naye ng'ateeka okukisalawo nga ye kubanga kwe kulisinziira omusango eri alikigaana Yesu agenda kumubuuza nti kiki nandikoze kyesaakola naye akikkiriza n'asalawo okuzaalibwa kuno omulundi ogwokubiri kuli lwiyo si lusaago si sitoole mu Yokaana 15 atugamba nti Katonda atukwata n'atugatta ku muzabbibu ogw'amazima akatabi kano akakkiriza akajja yeeyi ak'omunsiko n'akagraftinga n'akasiba kuno ne katandika okufuna ebyokulya eby'omwoyo ne katandika okukyuka mpola naye kakyuka lwakubanga kaalokoka dda kakyuka lwakubanga obulokozi kabulina mu nkwawa whatever happens to him ku saawa eyo mwana wa Katonda bino ebibala ebivaamu bimukyusa najja nga azaalibwa mu kifaananyi kya Katonda najja nga akyuka mpola najja nga atereera naye bibeera ku yalokolebwa dda oba kiyambire kyoyanziza musumba ndabira ddala nga ekintu kyonna okibalansinze bulungi kubanga tulaba nti tulina okukkiriza Katonda akole mu ffe era lesson yatugambye nti ffe kuba ffe tetusobola kukola good works kubanga it is not natural to us kuba tuli boonoonyi naye Katonda yatusobozesa n'ebino ebikola ebirungi byetukola era tetusobola byenyumiririzaamu kati obadde n'akakusiibwa tweyongere maaso yagambye nti omwoyo wa Katonda akolera mu ffe nga saamaanyi mu kwagala kwaffe okulondawo ekituufu omulimu gwaffe omulimu gwennyini omunene mu ssaawa eno wenjolekeddwa ekikemo nkiyitako ntya amaanyi agatera okuyisaamu si gange gavuga nti ayi Mukama Katonda wange unyambe nkwegayirira bwe nsalawo bwentyo ne mulekera eddembe okukola okwo gwe gufuuka ng'omulimu gwange ogusinga obukulu naye ate siteekwa gwenyumiririzaamu kubanga era nagwo sinze ngukoze waliwo amaanyi ag'enjawulo agakukoze nga ye Mwoyo Omutukuvu atuula mu nsi teriyo kizibu ng'okunyonyola nga paati gye tukola mu bulokozi bwaffe kizibu toyinza kukipampalirako noga nti ze ekinyonyola ekimazeeyo naye nga Yesu yagamba nti wessiri tebuliiko kyemuyinza kukola yatusobozesa byonna tweyanziza nnyo kitundu kya Mande kitugambye omusana mu nsi ey'ekizikiza light in the dark world Bafilipi 2:14 mukololenga byonna awatali kwemulugunya n'empaka mukolenga byonna awatali kwemulugunya n'empaka kisoboka kubanga tulaba akibawandiikira Pawulo twayigako lesson 2 emabega bakolesa ekyokubindoza kuva ku 11 atulaba bye yayitamu bamukuba emiggo batugamba emirundi embooka 39 emirundi 5 bamusibira mu komera tetulina bwe tulabanga yemulugunya naye yennyini yagambye wano mukolenga byonna awatali kwemulugunya na mpaka is it possible mwami Sewankambo kisoboka yesebo kisoboka era kisoboka olw'okubanga nga musumba bw'atugambye mu Yokaana 15:4-5 nga okkiriza Yesu Kristo n'olyoka obeera ettabi eriri ku muzabbibu ku muti guno yes nkati osobola okubala ebibala osobola okubanga
olina wonuuna ng'olina woonuuna nekyoka kyolesebwa mu ggwe nga osobola okukola byonna nga teweemulugunyiza ate nga tokayanye oba toyombye. Kyala Kabiito ndabye omukono. Nti ekitegeeza Mwamisa Wankambo nga bw'atunnyonnyodde nti ekitusobozesa okukola nga tetwemulugunya kuba na nkolagana na Kristo. Awatali nkolagana na Kristo okwemulugunya tekusobola kubula. Musumba nzize obwo mukyentegeddemu kubeera connected ku Kristo kumweripako. Gwe mweripako kiki kyampa ekinsobozesa okubanga n'ebino ebintu ebyokwemulugunya tebiriiwo mu nze. Number 1 okumweripako kigenda kikubikulira size ye. Kyoza okutegeera nti ye size ye ono gwe neripyeko munene. Ekyokubiri omweripako ennyo ogenda okizuula nti alina amaanyi ayagala bwogeza ebintu ebibeerawo. Ekyokusatu bwemweripako ennyo otandika okulabira ebintu ku levo ye. Ebintu tabirabira ku levo eno ya wansi wano. He has a bigger picture. Buno butujjamu ne butwemulugunyisa ne butuyombesa buba tebuliimu. Kakati butandika okulaba ebintu ku levo ye nofuna bigger picture. Oliwo wetagamba and the things of this earth shall grow strangely dim. Kuno kulaba nga bino obunzita temuli. Kuno gwendi naye. So yanziza nnyo Musumba. Mbadde nsaba batusomereko okulwe 15 ne kulwe 16 awo wennyini mu Bafilipi 2. Agambye nti mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'ettabaaza ez'omu nsi. 16 nga mwolesa ekigambo eky'obulamu ndyoke mbeerenga n'okwenyumiriza ku lunaku lwa Kristo kubanga saddukira bwereere so saafubira bwereere. Era ndiwo omulembe Pawulo gwawandiikidde agambye omulembe ogwakyama era omukakanyavu. Mukadde Pawulo abakubeerawo leero loza mulembe gwaffe guno yali gwogeddeko ki mu bbaluwa gy'atuwandiikira nti ebbaluwa eri Abanayuganda yali twogeddeko ki mukadde? Gwandisinzeewo okwo ku byeyogera kubanga eri Abanayuganda saawa zino kati ababbi abazibu. Naye Timoseewo ayogera Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu n'agamba naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu bali babeeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi abatogondera bazadde baabwe abateebaza abatali batuukirivu abatayagala baaluganda abatatabagana abawaayiriza abateegendereza abakambwe abatayagala bulungi ab'enkwe abakakanyavu abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako era naawe bakubanga. So omulembe ogwaffe bwe gutyo bwe gufaanana yaguwandiikako dda nga n'okubeerawo tannakola ki nga manya nga tegunnabeerawo n'aguwandiikako nti bwe gutyo bwe gugenda okubeera era bye tutunuulira kaakano yeffe wano mu Timoseewo butere Abanayuganda. Musumba njagala komaweewo bwe guba omulembe gufaanana bwe gutyo ng'ate Katonda gwatugambye tubeere omusana tubeere ettabaaza kisoboka kitya? Ansa twaziwadde dda. Tumukkiriza ne tumuwa obuyinza atugrafting ne tuteeka soketi mu swiki oba bwe byasimanyi mu swiki
tufuna amaanyi tuteeka fulaga mu swiki. Engeri yokka ekusobozesa ku mulembe guno okwawukana kwabo kubanga oli mu Yesu. Wederi ofaananira ddala n'abo nebyebakola. Number 1. Number 2, oba biweza 20 omukadde byatumenyedde bw'obigatta ekizikiza kyenkanawa mu muntu omu ekizikiza ekirisiika ntachebo. Kakati bw'obanga gwe yawukanyeeko olw'akasana kano akava mu Yesu oteeka kwaka. Tweyanziza twasomako Zabbuli 1:3 nti siiteekenga kintu kyonna ekitasaana mu maaso gange. Dawudi ekyo yakola ki? Etakyogera. Ndowooza musumba ne kali akapapasi kajja yupapasi n'ogamba yadde biri bwe bityo Danieri akali Danieri essuula yesalawo nga nekikemo tekinnatuuka nandi kino bwe kiri nnumba sigenda kweyonoonesa eri. Ne Yobu 3:1 nti nakola endagaano n'amaaso gange. So kitegeeza bwe mba ne papasi n'ensalawo nti Mukama Katonda onsobozese naye kambeere sijja kweyisanga nga ensi bwe yeeyisa. Nsaba onsaasire onsobozese okubeera ekitangaala. Ndowooza nakyo kikola ki? Kisoboka. Mpozi ne Yokaana 8:12 Yesu akugamba nti ye musana gw'ensi. So bw'omugoberera naawe ova mu kizikiza naawe n'obeera ki? Ekitangaala. Ne 14 kabadde kalungi. Manya Matayo 5:14 yagambye 5:14 yagambye nti mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinza kukirisibwa. So tebakolereza tabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo naye ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga Kitammwe. Omusana guliko oguzonze gyeguba n'ekivaamu byonna bidde eri Kristo. Tweyanziza kitundu kyatugambye nti saddaaka ennamu kya Tuesday. Bafilipi 2:17 ne 18 kwandika tusomereyoko. 2:17 yagambye naye newankubadde nga nfukibwa ku saddaaka n'okuweereza okw'okukkiriza kwammwe nsanyuka era nsanyukira wamu nammwe mwenna. Era nammwe bwe mutyo musanyuke era musanyukire wamu nange. Nkyala Kabiito, okufukibwa nga saddaaka ennamu kiki Pawulo kyategeeza wano? Pawulo bw'aba wawandiika abagamba nti ne waaba nga afukibwa nga saddaaka ennamu. Naye newankubadde nga nfukibwa ku saddaaka n'okuweereza okw'okukkiriza kwammwe nsanyuka era nsanyukira wamu nammwe. Nti ayinza okuba ali mu kkomera abonyeebonye okubonaabona okusinga okuba okubi mugumu kubanga bano omulimu bakyakola ki? Bakyagutwala mu maaso. Ate nga ne mu kubonaabona kwe era abonaabona lwa mulimu so nga ne gy'abonera naye asigadde ayasa omusana. Essebo nze bwe nkitegedde bwe ntyo. Musumba nkomyewo ewuwo. Ekifaananyi kino baagezezzaako kitunnyonnyola mu lesoni ekya saddaaka ennamu. Nsaba okitutangaazeemuko. Saddaaka ennamu eyaffe
eya Pawulo eri yajogerako ng'amanyi nti ennaku zimuweddeko. Agenda afukibwa alinga ekiweebwayo ekikola ki. Ffe naffe n'atugamba tuwengayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu, bwe buweereza bwaffe. Engeri yokka gye tuyinza okuweereza Katonda tumuweereza mu bitundu bisatu ebikola obulamu bwaffe: mind, body and soul. Bibiweereza Katonda. Oyinza okusalawo n'ogamba njagala byonna byonna nga bwe bikola obulamu bwange mbiweeyo okuweereza Katonda. Bw'okikola ojja kumuweereza ng'oli mulamu. Eri Pawulo ye yagamba nti n'okufa magoba. N'enfa yennyini gy'ali agenda okufaamu yali ategeseka naye ayagala eweese Kristo ekitiibwa. Naye ffe abalamu abakyaliwo, obulamu bwange, amagezi gange n'esolo yange byesigaza byokka okuweereza Katonda mu ngeri emuweesa ekitiibwa. N'olwekyo oba byesigaza okumuwa njagala bibeere biramu, living sacrifice, nga ssaddaaka ze baawangayo bwe bamalanga okuzeekebejja nga zisaanidde. Ate n'eri ajja okuba esimu ambuuza eti gwe ng'olwalalwala ekyo kirala. Nyongera ku kya Musumba nti embiri gyaffe nga ssaddaaka bwe tukkiriza okukola Kristo by'ayagala gifuuka ssaddaaka ennamu. Tulina bye twejjaku, omubiri gwaffe ne gutandika okutambula nga gugulumiza Katonda. N'abatulaba tebakyatulaba mubiri ebyedda, naye kati batulaba nga tuli kiki kirala. Pawulo yennyini kyava wandiika mu Baluumi essula 12 n'agamba nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Naga nti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ate ebituufu. Waliwo Katonda byayagala muffe nga gwe bw'okola ki bw'oli, ate ebyo yabiteeka dda mu bulamu bwo, obigaana bugaanyi oba n'obikola ki. Bwe tubikkiriza omubiri gwaffe guba fufuuse ssaddaaka. Awo wewali ekibuuzo kyenjagala okubuuza mwami Ssewankambo nti tugambye nti okuwangayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu kitegeeza kweweerayo ddala eri Katonda, body, mind and soul. Kati omuntu omuwa amagezi kyakutuukiridde n'agamba sisobola kweweerayo ddala eri Katonda, ebintu byammwe mbimanyi, bweweerayo ddala Katonda olina bye weerekereza, bizinensi z'oyinza ozireka. Bw'aba akozesa ekirakulako ekya Pawulo ojja kusibibwa. Omuwa amagezi ki omuntu oyo atidde okweweerayo ddala eri Katonda? Kyenyinza okumugamba era okumutegeeza, nzadde njagala okusooka kukisomako Zabbuli essula ya 3:8 mukadde ajja tusomerawo. Mulege mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. So abadde akitya bankuyita nkusaba nga nkwegayirira ojje olege ku Mukama. Have an experience naye olyoke olabe ebirungi era oweebwe n'omukisa gwe weesiga Mukama okukirabako ebyo ebirungi byasobola okukola mu bulamu bwo. Kyala Kabiita. Nyinza kugamba ntya oli atidde okukola ki? Okwewaayo eri Mukama. Okwewaayo eri Mukama.
tulina ebyokulabirako ebyabo abeewaddeyo eri Mukama n'essuubi lye tulina nti bwe weewaayo okufubako si kwa bwereere kuba ebyawandiikibwa bitugamba nti teri aweereza Mukama n'asula ki njala. Omuntu ono munnyonnyola ku bulungi bw'okwewaayo oba eyinza okuba ngeri ya bujulizi n'amanya nti ye bwe neewaayo mulimu n'ebivaamu ebimu birabwako ebirala biyinza okuba nga tebirabwako naye ng'ekisinga obukulu ly'essuubi lye nina ery'obulamu obutaggwaawo. Era Zabbuli 7:1 agamba nti manga gwe oli ssuubi lyange ayi Mukama Katonda gwe neesiga okuva mu buto bwange. Nze ndowooza nti okwewaayo kwaffe tuteekwa okutegeera nti obwesige bwaffe tuteekwa okuba ne gwe tubuteekamu ng'era oyo yatuwa obulamu si bwaffe. Kati gwe bw'ogamba mbu sijja kwewaayo eri Kristo ky'oba okola oba tukimanyi kubanga n'obulamu bw'olina si buki si bubwo oliwe yabukuwa. Olina kyoyongerako? Bulamu bwa Katonda ogenda kubulekera ani? Sataani, definitely. Katugambe ne Sitaani simumanyi simukkiririzaamu ebyo byamu byonna nkani naye nze neerabirira mu butuufu wadde nga Sitaani tumumanyi ne Katonda tumumanyi mu butuufu amazima gali gamu osobola okulabirira obulamu bwo nga n'empewo gy'ossa siiyo n'enkuba togirinaako buyinza n'entalo we zijja odduka. Kiba kirungi okumugamba oyo nti ensi erimu forces zokka bw'otobeera ku sayidi emu oli ku ndala tewali nempeerezaako nnyo katonotono Katonda nange nina esigalizaako nga nze teri naye nga bulijjo kuba nababiri gw'olondako yafuga obulamu bwo bw'oba olonze kubuwa Sitaani mutemu mulimba era temuli ne bwalabika nga kuwadde akalembereza katego otyo okaleese katego naye abaweereza Yesu Kristo tulina kitaffe atwagala atulwanira entalo zaffe ku nkomerero natuwa mu butaggwaawo. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege bannange at least ebirala bigaane ako katwale nti gwe n'ebibyo bw'oba toweereza Katonda it is automatic tekyo answers bw'ogyeweewekka gy'oli. Kanzikirize ttiimu eno mu dakiika 2-3 ewumbewumbe ekyokuyiga kino then tulyoke tuggalewo. Tweyanziza ndowooza tugenda kukozesa eddakiika zino ezisigaddeyo tukwate ku empisa ezikakasiddwa katusome Bafilipi 2:19-24. Empisa ezikakasiddwa nese mbadde njagala akantu katono nti tuli mu kiseera ekikomererayo bwe twadde nga twogera ku ssaddaaka ennamu embiri gyaffe gitiyinza okutuukibwako okutulugunyizibwa ng'ogwa Pawulo ogwatulugunyizibwa ne bagutwala ne muki ne mukomera naye ng'abantu ba Katonda balindira okudda kwa Mukama waffe tuteekwa okubeera abanywevu nga tulindirira ne batatulugunya batya naye nga tumanyi nti waliwo afaayo gye tukola ki gye tuli. Sebo tugenze mu maaso n'empisa ezikakasiddwa mu Bafilipi 2:19 agamba bw'ati naye nsuubira Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo nange ndyoke ngume omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli kubanga sirina muntu mulala alina emmeeme eyenkana n'ey'oyo aligenderera ebyammwe mu mazima kubanga abo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe si bya Yesu Kristo naye ekimugezesesa mukimanyi nga yaweerezanga wamu nange
olw'enjiri ng'omwana eri kitaawe. Kale oyo nsuubira okumutuma amangu, kyokka bwe ndimala okulaba ebifa gye ndi, naye nsuubira mu Mukama waffe nti nange ndijja mangu. Naye nalaba nga kigwanye okubatumira, naye nange ndijja mangu. Musomba nzise gy'oli watulaba bwe twali tutandika ekitabo ky'Abafiripi, yagamba nze Pawulo omutume wa Yesu Kristo ne Timoseewo, ekiraga nti Timoseewo naye kosenda naye yomu kuba ngambe naligambye yomu ku bawandiisi naye ngambe yomu ku beetaba mu kutambuza enjiri eno. Okusinziira ku byayogedde wano, kiki kye tulabawo ekyo kyayogera ku Timothy? Timoseewo ku bingi agambye nti era genuine concern lw'abantu baabwe, tali fake. Bw'agamba nti mbaagala ddala babaagala, takyogera politically. Alina genuine concern for the members. Mwami Nkyala Kabita, ekirala kye tumulabyeko. Timoseewo ono alabise nga w'amazima mwesimbu, kubanga Pawulo abadde amwogerako agambye nti baweereza bonna naye ng'alinga omwana eri kitaawe. So muwombeefu, mwetowaze, muwulize, byonna tuyinza okubimulabamu. Katwebaze omutukuvu Katonda kitaffe, tukubaza olw'ebyokuyiga byotuwadde olunaku olwaleero, ng'otukubiriza ayi Katonda ffe okubeera ettabaaza mu nsi ey'ekizikiza. Tetusobola kyekolera ffe ku bwaffe, naye tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye nga bulijjo, era tusobole okubeera ettabaaza nga twasa omusana gwo gw'otwakiriza mu bulamu bwaffe eri abantu abalala n'abo be tuyigidde wamu nabo. Tukusaba Katonda waffe nakyo kibeere bwe kityo gye bali, era otuyise mu lunaku olwa Ssabbiiti kutuusa obudde okuziba, nga tuli wamu naawe, nga tutendereza era nga tukugulumiza. Kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ameena.